Nze Kapalaga byebe nkubuuzizaako Christmas ennungi n'omwaka omupya ogw'omulembe. Of course guno omwaka gwa byafaayo gwe tumalako gubaddemu ebintu bingi, but most importantly tuli mu biseera ebivannyuma ebya gavumenti ya NRM, ate tugenda kuba nga tukyusa obukulembeze mu mirembe. Tutwale obukulembeze mu kibiina kya NUP wansi w'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze Kapalaga njagadde kwogera era ngeri gyeri Christmas ndowoozezza nti ate okwogera amazima kintu kirungi nnyo, naddala ku lunaku nga luno. Nabadde ntunuulira bakadde baffe ab'eddiini nga bavuddeyo ne boogera nti okulonda kwongezebweyo emyezi 3. Eyo nno endowooza teyabadde mbi kubanga twali twagisaba dda nga tugamba nti bw'abanga korona mungi abantu baleme olw'okulema okufa, nti ebiseera ebisinga okulonda kubeeramu bantu bangi, abantu bangi abajja awamu. So nga twali tugamba nti okulonda singa kwongezebwayo ne balangirira kye bayita state of emergency, kakati kiba kitegeeza nti okulonda kubeera because okusinziira constitution egamba nti okulonda kulina kubeerayo periodically, naye bwe kuba nga waliwo ensonga ekugaana, ensonga eyo eteekwa kuba nga bagamba nti singa akalulu kaba nga kali nulled, nga bagamba bakubye akalulu ne bakagaana, kulonda okwo kusobola okwongezebwayo basobole okukaddamu. Then ekyokubiri, state of emergency nga waliwo ekibambubira oba lutalo oba bulwadde nga kati, okulonda okwo kwongezebwayo. Kakati bwe bakireeta mu parliament, gavumenti n'egaana, yadde nga President Museveni yali ayogedde awo ku NBS n'agamba nti bwe yayogera mu Gwakutaano nti omuntu tunaatuukira mu May, omuntu anaayogera ku kulonda nga korona akyali wajja kuba mulalu. Kati ate oluvannyuma tugenda okulaba nga okulonda bakutaddeyo. Nevertheless, bwe bakutaddeyo bantu bafudde, tukuŋŋaanya ssente buli lunaku wano mubeera mu bantu, bannange muleete ssente, bannange muleete ssente. Tuteekewo campaign tukole ki? Kakati abakadde baffe bazze baga nti okulonda kusaana kwongezebweyo emyaka 3, nga wabulayo ennaku 2. Aye ne bajja ne bagamba nti okulonda kwongezebweyo emyaka 3. Kakati ekyo tekyandibadde ate kibi. Opinion ng'ezo naddala nga balabye nti ebiseera eby'omu maaso oba oliawo bo babiraba nga poliisi eyinza okukuba ennyo abantu, already abantu bali mu kkubwa, tiyagaasa afuse tiyagaasa and all that. So bwe baba nga balabye nti oba oliawo okulonda kuno kusaana kwongezebweyo tension eyekke ne pressure, ekyo wandibadde olowooza nti kirungi nnyo. Okusinziira constitution, ekisanja kya pulezidenti oba okulonda kuteekeddwa kubeerawo mu nnaku 3 ezisooka ng'ekisanja ekya pulezidenti aliko kigenda okuggwa mu nnaku 9. Ennaku 9 ezisembayo mu kisanja kya pulezidenti abaaliko balondamu ennaku 3 ezisooka mwe mbeera okulonda. Kakati kyova olaba tuli mu kulonda kuno kubanga ekisanja kino kyatandika nga 13 May President Museveni lwe yalayira. Naye ekikutteko ennyo si kyakuba nti abakulembeze b'eddiini baagala bongezeeyo emyaka 3, ekyo ndowooza kyandibadde fine. Naye ate ekyamazeemu amaanyi oba kwe kulaba nga bagamba nti constitution ne bwe tugikwatako, nga luli bwe bagikwatako kakati tusobola ogikwatako, ono President Museveni afuge emyaka emirala 3, tusobole okumalawo kino. Naye ng'ate constitution eri clear. Ekinkaluubiriza nti tutudde eggwanga lyaffe tulitadde ku muntu omu, nti buli kye tulowoozaako tulowooleza omuntu omu, naye nga
eggwanga lirina abantu miliyoni 45 n'okusukka. Naye buli constitution yakakyusibwa emirundi egisukkamu 2 nga buli mulundi gugendereramu okufavoringa omuntu omu. Yakyusibwa ku term limit kubanga President Museveni yali atuuse ng'ebisanja bye biweddeyo, egyo ne bagijjawo. N'ekyusibwa ku age limit kubanga yali atuuse ku myaka, egyo ne bagijjawo. Kati omukulembeze agamba nti ne kana akawaayo kubanga ekisanja singa okulonda kwongezebwayo, ekisanja kino ekya president ne kiggwako ng'okulonda tekunnaba, kitegeeza nti ekisanja kye kiba kiweddewo, obukulembeze abukwata n'abuzzaayo mu parliament, speaker n'afuuka president. Constitution eri very clear. Naye omukulembeze yagambye, omukulembeze w'eddiini yagambye nti constitution awo ne bwe tugikyusaamu awo onaafuge. Engamba eggwanga lyaffe nga likyalina obuzibu okuba nti nno n'abantu abahandyogedde amazima okwogera nti tugende constitution kyegamba okulonda bwe kuba kuzibu tukuyimirize tukole constitution kyegamba, era nabo bafuna akawakatirwa kebakakatawo ono tumugirire bye. Nendowooza nno tulina omulimu omunene akati omulimu ogwo gwe gw'okukyusa eggwanga lireme kubeera nga lirowooza ku muntu omu wabula nga lirowooza ku bantu emiliyoni 45. Bwe tunaatereeza ekyo eggwanga lyaffe ligenda kutereera. Ekyo nno tusobola kukikola ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogw'e January. Tetulina bbanga ddene okuva kati. Tugenda mu box, kwata ndagamuntu yo, kwata mask, genda mu box, tikinga ku umbrella bwe kucho, sirika pembeni lya fiti, linda bavala akalulu. Olabe eggwanga lyaffe bwe likyuka. Otherwise bwe tutakikola nze kye nalabyawo.